oyina ezzambi lyotasobola kukola. Ensi kitonde ng'era naffe bwe tuli ebitonde. Era bw'aba akyogerako mu Qur'an alaga nti kitonde kye. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ardi. Eggulu n'ensi natonda bitonde. Lumu yagamba nti huwa alladhi khalaqa al-insan. N'omuntu ntonda mutonde. Ensi eyina shape yaayo ng'era omuntu bw'alina ebitundu juzuu, omutwe, ekifuba, amagulu, ebyo ebitundu byolaba eby'omubiri, n'ensi eyina ebitundu byayo. Era eyina enkula yaayo eri uniform ensi yonna, nti wonna w'osiŋŋaana ekitoogo ko kisiŋŋaana e London, wansi wateeka okubaayo ekyazi ekikutte ekitoogo ekyo, nga mazzi Allah yagateka ku guyinja, nga bw'olaba ekijiiko, kyekituli ekiri mu kijiiko, kati Allah n'ateekawo ekyazi nga kinene, aye n'ateekawo amazzi, awo n'assaawo ekitoogo. Ng'enkuba ne bw'etonnya obuwumbi n'obuwumbi obw'emyaka, amazzi bwe gayitira mu kitoogo ekyo tegasobola kwabya kyazi kiri. Iyo oba ogenze London, oba ogenze South Africa, oba ogenze wa, buli w'osiŋŋaana ekintu ekyo bwe kiri ekitoogo, ekyo kyaba yasabikayo, obwo butonde bwa nsi ye. Era nga bw'okya buli musajja gw'osiŋŋaana mu nsi, mu kibiina muno mu kifuba lw'amabeere, ate teri alina kugulu nga kuli ku mutwe, ne bwe musiŋŋaana e London nga musajja, kugulu kubeera wa? Kati shape ya nsi emanyikiddwa. Amayanja we gakoma waliyo concrete. Mu bunene bw'amazzi ago nga bw'ogalaba wali ate ekikutte nga tegasobola ate kwabya kusukka awo. Obwo butonde bwa nsi, ekyo kitonde kye. Kati ensi kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, nga naffe tuli ebitonde. Mu bimu ku bitonde ebizibu n'ebigezo nga bigezo bya muntu, kye kitonde kye bayita ensi. Ensi nzibu. Mu bimu ku bizibu lwaki ensi eno nzibu nnyo, erina enkwatagana etawooma wakati waayo n'omuntu. Ensi eno mwozaalibwa, naye ate yennyini yeekukwata n'ekuyingiza wansi waayo mwe bakuziika, naye nga temwozaalibwa. Ennyanja kyekole ekyennyanja ekizaalibwa muli, naye ekikwata n'ekikasuka bagende balye. Kati ensi eno naawe mwoba kuzaalira wano, naye yennyini yeekuyita bweti, ekwekwata bweti. Ekizibu ekyokubiri kyeyina gy'oli ky'otamanyi, ng'otambula okola by'okola nga byonna weemalayo, naye ensi eno eketta ggwe. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaaraha. Olunaku lumu ŋŋenda kuyita mpita ensi nti njagala byama by'omusajja ono n'ebyama by'omukyalo ono. Etandika okuggyayo ebyama byonna ebikwatako nga tebiriimu nnyongeza, ate nga talina byekwese. Nti obuzibu bw'eyina gy'oli obwokubiri, ensi eno eketta ggwe. Kubanga mmwe yali asse muntu n'amuttira mu ggulu, omuttira wano. Teri yali abbye ssente n'oziriira mu ggulu, oziriira wano. Abakyala bonna bemuzze mwendako tobateeka mu ggulu, obebasa wano. Eteekwa okuleeta amawulire ago n'ekifaananyi ku lunaku luli, kubanga omulimo gwayo omunene gyeri gy'oli. Yawmaidhin tuhaddithu akhbaaraha. Amawulire agakwata ku bantu ng'agala kugajja ku bwanansi. Yensi eno, ensi eno ekutula ate era ekaddiya.
ogwo mulimo gwayo egukola mpola netosobola kimanya. Era bonna agenda mu Qur'an mu sura Al-An'am Allah ng'akulaga ebikemo n'ebizibu yakweka wano yaga nti obulamu bw'ensi bwe mulimu bwefaananyirizaako enkuba etonnya. Enkuba eyo bw'etonnya olina wojja awantu n'otakkiriza nti awatonyewo n'enkuba. Naga nti obulamu nga bubayitamu mmwe bwagala okufaanagirizako enkuba we yayita. Muntu bwakulaba ng'oyiise takkiriza nti oleka emboko y'omuvubuka naye nga wayendako, ng'osobola okwambala empale baga nti Saidi yitawo, naye olwalo naawe olina awantu w'oyita ng'oyitawo osooba. Kati enkuba erina bw'ejja neekuba awantu ababaddewo ne bagiraba ne bakkiriza nti enkuba etonnye, naye ate ggwe bw'ojja nga yakya basobola obbigamba nga tobikkiriza. Kati obulamu bw'ensi bwe butyo. Abakulaba olwaleero kizibu obbamatiza nti omusajja olina amaanyi, naye obalaba abaana bo muowino nga beetikka mu myaka gyo 8 nogaa nti bannaye Allah okutula wano muwabote wano eyensawo nga nkwata bwe nti nenkuteekako anyumye ebyo abeetikka weebali naye waali eyensa alina omuzannyo ogwo. Ensi eno erimu ekolayiza kyombeero nga mukimanyi. Buli kyonna kyokolera muyo, buli kyonna kyokolera muyo ekuwa akadde n'ekizza kyennyini nga kyagala okufaanagana. Era bw'obanga olina ekintu kyokola mwene ensi, mu bimu ku bitono Allah bye yagiwa emanye okuddiza nannyiniyo. Bw'obanga owasizza omukyala lwana nnyo nti ebintu ebyo byokola omukyala oyo ensi egenda bitereka bagenda bikola omwana wo. Wasizza omukazi niweekola byonna byosuubira ensi egenda bitereka ebyo byennyini balina bikola omwana wo. Bw'abanga omukyala yafumbiddwa alwane nnyo ebyo byennyini byakolewa omusajja ebalina bikola omwana we oba muganda we oba muzzukulu we. Ensi eyina omuzannyo ogwo. Era nnyina omukyala gwenda batambula ennaku zino ennyo eyapanga bye yapanga n'abalyaza amanya baswaza omusajja n'ekitiibwa kye. Omutegeko obwerindu olw'okuba onoonya ebintu ebitono. Allah ayinza okukutereka mwene ensi ekyo kyennyini ky'oli okola omusajja okutwala emmaali ye Allah najja akikola omwana wo oba n'akikola omwana wa muganda wo oba ng'omaze okuyiika myaka 10 n'akikola muzzukulu wo. Ensi erina omuzannyo ogwo erimu ekolayiza nga bw'obirya bw'obisasula. Era mulimu Abageresa nga bagamba nti ejjobyo libbulukira wa? So nga waliisa mu kamwa laba envi bwe zizza emyaka 7 ne baliyita ejjobyo. Ensi erimu akantu ako. Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani okuvaayo abannyonnyola ekitonde ekikazi kirimu buzibu ki. Yali akimanyi nti buli omu mu nsi alina ajja kuzaala omwana ate buli omu alina nnyina. Gwe tolowooza nti gweoyinza okwagala ennyo omukazi okusinga eyamutonda. Buli ali mu nsi azaalwa mukazi. Era Allah ebigambo ebinene byatenda ku maama azaala omwana bingi y'omu yakunyumiza ebizibu n'ebikemo bye yakweka mu kitonde ekikazi. Mubiwulira Abasiraamu nti mwene ensi obanga okola ekintu buzibu bweyina eno ensi kyokola obanga aterese nti with time nja kukisasulira. Ebyemulaba omukyala byali mu kuzannya ayino n'omusajja n'ekirevu kye nga bwe yayenda ku mwana we ebyo nnyini ateeka obisasulira with time. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala tayogerangako bigambo bya bulimba mu Qur'ani.
ye yakulaga ekitiibwa ky'omukazi ate yakulaga ebizibu ebyekwese mu mukazi. Oyinza okusiŋŋaana nga Allah yasaddaakidde omusajja oyo ng'okufuluma ekizibu ekyo ayina kumala mubikkula mu nsi nga kyali kyamulemera mu nsingo, laba bwamuteeka mu lujjudde bamuyambeko ekizibu ekyo. Nobawo ekizibu nga tokisobola bw'omu, nga Allah ayina kumala kukwabya nsi ekirabe, kati ensi ekuyambeko ekizibu ekyo. Mumpulire bulungi, eno ensi obuzibu bweyina limu ekolayiza, mwaboogerako ne mukyala Zula mu mugambe egyo n'emizannyo nga bwogiraba bwogizannya mwene ensi gyegyo gyennyini Allah gy'atereka ensi n'eddamu n'egizannya gyennyini. Allah yatenda omukazi mu Kulaani n'atulaga nti omukazi n'omwana gwazaala mbawavvali etagambika yennyini yakuleetera ebizibu n'ebikemo ebyekwesa embakazi abamu bemugwiranamu. Mu Suratu At-Taghabun yagamba ti ya ayyuha alladhina amanu, basajjamu abakkiriza. Inna min eyo inna harfu tawkid, abakyala abasinga abali mu nsi, min abakyala abangi bemulaba bali mu nsi, min mulimu abamu. Olwo min ezzenga etegeeza nti abakyala abasinga, inna min abasinga mu bakyala bemulaba mu nsi, abasinga oyo akunyumiza amugjamu Adamu, wali tomumanyi, amumanyi okukusinga, amanyi nnyo okukusinga. Aga abakyala abasinga bemulaba mu nsi, aduwa lakum, balabe bammwe. Ekigambo aduwu, obulabe, mu Kulaani yakiteeka ku kitonde ekyo sitaani. Aga nti inna shaitana lakum aduwa, sitaani gye muli mulabe. Yaddamu kyogera ku mukazi naga nti omukazi mulabe, oyo amunyumyako ali mu ggulu bamuyitaani Allah subhanahu wa ta'ala. Wa awladikum, n'abaana bemuzaala mbakyala abo, olw'okuba yayonka kwono, omubbi ono yayonka ku mubbi, omutemu yayonka ku mutemu, omusezi yayonka ku musezi, n'oyo gwazaala ababiri abo, fahdharuhum, bamu amagezi ng'oli nabo. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, ebigambo bisatu bitegeeza ekintu eki. Bw'osalawo okwerekereza oberenga fala, bavuma bakola bati n'osirika. Nuka n'abyogera nti abasajja bannange nti embwa envuma n'omira, naye nga alina lw'okukwata nga muli mu nnyumba babiri n'akwiwa okumala eddakiika 10 n'ezi, naye ne mbwa ggwe ebinnyo, nojja ng'oyasaamya nakutumya airtime, nga nani gw'ovuma bw'oti, nga tombikkulira kamwa, tonjira malusu. Saidi amagezi oyina, saakusabya airtime ku 8, nga ne gw'ovuma ndi mutabani wo, nga mbikkire ebimwa. N'obigattagatta mu nnyumba nga bw'omukuwa oli bayinza okukusiba. Mukyala ayinza okukugera waakatuuka enjala ekuluma nga waliwo emmere, naga tobikkulya bimwa, enva zewakaweereza, ompita tractor mbwa ggwe, n'osirika bw'oti. Gwe omukyala nayo mbwa, kuba embwa efumbirwa ki? Nomugane okunvuma nga bw'oti kiki? Naga bikka ebimwa, era n'osirika. Wa in ta'fu, bw'osalawo bimira ebyo mu banno n'otabinyumya n'osirika ne weesonyiwa. Wa tasfahu, n'otandika okugattagatta gye yava ne weerekereza. Egwe omukyala onamuwasa waabwe maama we yafa, taata we yafa, ewaabwe n'ennyumba gye balimu nze nagizimba, omwana ono mumugobe adde mu kubonaabona. Watasfahu, noleka noga mumukwate
kubino byankoze mutwale mbirage maama we watasfa kunoleka uli ebigambo Allah byakuleetya ku mukazi obemu amagezi yaga nti wataghfiru ekyo kiri ku Allah ina byokola nga bingi nga bisusse omuwendo nobba okansaba kunsonyiwa nakusonyiwa noddamu nobba nsaba kunsonyiwa nakusonyiwa noddamu nobba nsaba kunsonyiwa nakusonyiwa nga kyomala kyoddiŋŋana naye bw'omusaba Allah nga akusonyiwa wataghfiru mukyalo omukwatira mu nsonga leero nagamba tata Saala ntayira Allah maze leero nibugamba Saala wallahi maze leero enkya n'omusiŋŋaana ng'owa booda yakavaawo n'omubuuza ovaawa kati bansonyiwa ogusemba n'okwata essimu okube ku ssimu ye wabula namugamba gamba omwana aginone yagenze nayo ojula okwetta ne wayita ebbanga noddamu n'omukwala ku nsonga yennyini wataghfiru noga Allah nga asonyiwa noleka Allah alesa ebintu bigambo bimeka wa in ta'fu bw'osalawo okwefuula mawuube bavume nga bwe baagala watasfahu ne weerekereza yavaawa onanzikakanya bw'ati wataghfiru n'osonyiwa fa inna Allah ghafuru rahim nakusonyiwa lange naye ebyo sibifunika ebitonde ebyo abikutendera Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'ali Madina ali Makka lwe yakola hijja yeesemba naga ŋŋenda kufa nve mu bulamu obw'ensi naye mwene ensi siresseemu kikemo na kizibu ekikemo ekyo kisinga Maseekh Dajjal kisinga sitaani ng'omukazi oyo Maseekh Dajjal gwayogerako ayina essula special eyitibwa Kahafi aya 10 zisembayo tuzisoma Allah tutaasa buzibu bwa musajja oyo agenda kujja enkomerero esembedde ayitibwa Maseekh Dajjal sitaani ayina essula special ne ayatu zoteekwa okubanga osoma sitaani ereme kukutawaanya naye nabbi yalaga nti mu nsi mbalekedde ekizibu n'ekikemo tekimanyi Maseekh Dajjal tekimanyi sitaani nga mukazi ayina ebizibu bibye byekwese ayina ebikemo byosobola omusiŋŋaanamu ne sitaani byetasobola ayina olukwe luzibu ayinza okupanga okuvuga hama ng'ekyo yakipanga ali mu P5 daga nja kuvuga ku hama ng'alina okufumbirwa abasajja bagenda mu 9 mpaka Kabaale paka nga amalidde South Africa ng'afunye hama kyayagala akiwa obudde okumanya ensonga yagitereka nnyo agivuga mpola etwala obudde ne Allah yakitenda daga nti inna kaida kunna adhimu oyo bw'aba apanga olukwerwe luguma tapapa akwetegeka ayinza okukufumbirwa nga yakumanya nti gwe mukulu w'ekika naga taata we waafira ne bamukwasa ettaka omwezi mwe muttira kyo nga yakitegeera yakafumbirwa naga oyo mwana bamwagala ewaabwe ayinza okusika ku kika n'entwala ettaka inna kaida kunna adhimu olukwewe luva walako tula lwa wiiki emu ayinza okufumbirwa nga bakutenda okuyomba n'okuvuma nagamba Saala ndutandika ntya eno embwa nga bagiŋŋambye yesinga okuvuma naga kale zabika emipiira okoma olwosiŋŋana piki ebweru n'ovuma n'asirika nojja n'ogisiŋŋana ebweru n'ovuma n'asirika najja n'ogisiŋŋana ebweru n'ovuma n'asirika najja kugeera mu wiiki egi nojja n'ovuma naggamba kati olwalo njagala otegeere gwe bayita Saala nanfuka toddangamu okunjiira ebirusu ng'ojja oyasaamirira nze tebanvumira piki mbwa gwe nkwesiriikiridde ebbanga siri mujega olwalo njagala ndabe wakati wange naawe ani mufu musiru gwe nkugumiikiriza piki eno ogenza okulaba ng'ojagala nnyo okusinga nze Saala olina amagezi nolaba nga bigenze wala n'omuyitako n'ogenda mu kisenge najja wooli naga njogera towulira olinganga embwa noyagala omukube bw'alabye oyagala kujjayo maanyi gakye sajja okkuba olwakyusa olutambi naga nti hani
hani obera onkabya hani nakugamba nze bwobanga ozze toyasamiranga piki hani mba neraavu gy'oli gwe nojjangu oyasaamirira buli budde hani nkwataako wano musaayi guggwamu ogenda okuloba hani mpita kibubbu noyita kibubbu hani mpita sweetheart hani mpita darling nogamba hani nkubuulire bwobanga okomyewo toddangamu kunvuma ng'oyasaamirira nze mba nkwagala hani piki giveeko bw'oliddamu okuyombera epiki ng'oliko amajinni olwakugemye akumaze inna kaida kunna adhimu bw'aba anaakujja kumuza ayinza okukupangira esi waakusaaga ayinza okukugoba ku malaalo ga mukazi wo eyafa n'akulekera abaana n'atakukkiriza kuddamu gagenda kubba wassalaamu n'akulaba ng'ova ku malaalo kwennyini geza okuddangako abamaziga namugaa sweetheart olwaddemu nti nedda hani buzibu ki nze ndeka bebi waloose nga kaguta bamugjeeko nti mbagwa mu nnyanja emukono mwalimu nnyoko nti nedda hani ki ekikaabya nga darling bulijjo nkufumbira emmere ng'omukwano gwonna guli ku malaalo bebi va ku mufu oyo nova ku mufu inna kaida kunna adhimu oyo muzibu tamanyi sitaani bw'aba ayina kyayagala ayinza okukugobya nnyoko tagenze sifumba na mujja wange ng'ayise maama wo mujja we ayinza omuteekako ekigambo mu lujjudde lw'abantu naga maama wo mulogo bw'atava mu makaze nga vaamu mwabajega abataasoma n'ogoba nnyoko Allah bw'amukulagangamu ekintu eky'okwekanga olwakiri kye yamwogerako obuukanga mangu nolema kubeera mujega ataasoma mukyala bamwogeddeko yakaaba gundi negwe okyasonga mukendeze pressure ku bakazi ezo si namagoye nti nzibu zakufuna kubanga namagoye bwekugendako oyinza okumenyeka kibuye yonna ng'onoonya ddawo muve ku bakazi oyo aboogerako yabatonda abamanyi obubasinga osale pressure ku bakazi bitonde bizibu ebyabitendo obuzibu byamukaabya amaziga gezo tahrimu Allah avaamu ebigambo ebinene aboggolera abakyala b'omubaka laga nti wa intadahara alayi bwe basalawo okgenda mu maaso nga bakwonoona bagenda nga batambuza ebigambo nti wanywedde haramu nze Allah wammwe kati nze njogera aboggolera abakyala ba mubaka kati mbabuulira nti inna Allaha huwa mawlaahu Muhammadi bakwonoonye mu bantu abakazi abo nze ndi mukwano gwo wa Jibuliru ne Jibuliru mukwano gwo wa salihil mu'minin n'abasiraamu abalongoofu mikwano gyo kati njogera ekisemba abakyala abo bwe bagenda mu maaso nga bakwonoona bagambe mbagobye era obagambe nze abagobye bampita Allah ngenda kukuwa abakyala embeerera sayiatu abukal ngenda kukuwa abakyala abasiba Ramadani babeewaana nti bakyala bajjanga bakyala batya Allah nyina abakyala basinga okutya Allah oyo akambuwala bwatyo Allah subhanahu akambuwalira abakyala b'omubaka banakuwaza omubaka oyo gwe banakuwaza gwe bakaabya amaziga Allah gwagamba nti sitondangayo kitonde mu nsi kiina mpisa nabukwata mpola nga musajja oyo ye Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe bwogenda speedi 2 abakyala balimu ekinyama ekitta si bonna naye majority balimu ekinyama ekitta era bw'omukuba oluyi ebyokusaaga bw'aba afunye ejjambiya gwe gy'ofuna tofuna luyinga gw'ofunamu jambiya okumanya okufa bo tebakumanyi okufa bakumanyi kummwe ne bw'omuwasala era akubuuza wano wetubeera nti ye bw'ofiira wano wensigala ye tafa
amwenzeko baba planning kuwa butogo oveewo so yota planning nti amwenzeko bagende bamuvinge wabula amwenzeko gwoba ina kuvaawo abasinga balimu ekinyama ekitta kyovola bakwata amazinga gookya n'agateeka ku mwana wa mujja wa Pittu n'akwata emisumaali inchi 6 n'ogisiŋŋaana mu mutwe gw'omwana gwe kyotasobola kukola n'akwata omwana gwazaalidde ddala n'amuteeka mu kaveera ka bbulaaka n'asibako ekisuuka n'ateeka mu ttooyi omwana ava muzaala. Oyo akwata ejjirita nga mulimu amayinja n'akutera mu buugi ofa oveewo. Obanga oggwangamu amagezi ng'osomba emmamba eya buli wiiki alina olutu lwa myezi 4 naye bakujja kudduka ng'omulalu ahani emmamba nogenda ng'olobye. Oyinza okuba otwala emmamba y'omwana wa booda mamba ya 5 bw'ogijja Kibuye olinye booda ogende Entebbe olubuto luvaamu. Oyinza okutwala emmamba mu ttaka oyo amukunyumiza yamuteekamu ekinyama ekitta. Ayinza okukugaana okumala okunaaba naga nti hani nnywa Katunda ng'akitegedde okukwera omwenda gumaze okugalamira naga nti hani tonkola bubi kana Akatunda obwedda ntegekakako ofunanga okutya tugatanzikiriza kunaabako kuwummuza mubiri tukire Katunda kano leeta kwazikaali ego ti Allah nnywa ekyokunywa kino ono antegekedde waŋŋamba jjudde ebizibu ebitagambika ekiwanga kwe kufa kwange ntwala mu maaso go ng'onsiimye iwe balina kyakuwadde weekanga bw'apapa ennyo akanga ate era bw'asoba akanga kati kitonde kizibu bw'akulaga omuliro nga mungi hani weekanga ate era bw'asoba nga talina mukwanira weekanga kitonde kizibu oyo akikulabulako yakitonda kubanga mu nsi wali ggwe Adamu mu lubiriizi lunajjamu ekyo akimanyi akugambye ebisinga mu byo nabiteekamu ekinyama ekitta. Ayinza okugamba omwana gwazaalira ddala nti genda ku poliisi obagambe nti dadi yankutte mwana asirana nnyina naga dadi yankutte. Abajega abatamanyi kunoonyereza amateeka ga domestic violence abo bakukwata mu bwangu myaka 10 era buli omu yeekaabya amaziga ag'ekibbi naye ng'omukazi jakibaze singa agenda ekitalya naye bakeeyo emyaka 4 asiŋŋaana emmaali ngitunze nga ngeze Tanzania akumaze omwana ono baba yamwenda wa Saidi nga wa booda alina omuwa kalina n'atatunuulira baganda ba musajja ono bagenda kusikira ki ng'oddidde abaana be wayenda kuba booda oba bidde kalina y'ono. Hiya la adaala muli benkanya kati ensi eno erina ekizibu ekyo erimu equalizer olwaleero kikolera wano ate nkyo kisiŋŋaana wano olwaleero kikola ono ate nso kisiŋŋaana wano eyo ensi eno ŋŋumiikiriza ne bwezza amawulire tesaasira ŋŋumiikiriza naye ate bwebezza amawulire tesaasira la rahmata laha teyina kisa wala raddaaha ne bw'olaaja n'otya nga amawulire gazze tegazzaayo kasefulumya eggulire ne bw'oba wetta erireese eyinza okuleeta eggulire nga lya bwavu Allah alangiridde nago yotagenda kuddamu mu nsi muno kutambula ng'ayina ekidduka ensi neegafuna neeganja gy'oli gennyini watabia aruduha yaga n'atunda ettaka lye tegati lawa omusajja atunze ettaka nse mutandise ensi nga amawulire galina kuva wa Allah subhanahu wa ta'ala yawedde ega efuna amawulire gayinza okujja nga mabi eyinza okukuwa amawulire nga malungi buli kitonde kyonna ekiri kweno ensi omubiri nga ogalinze omukyala mu bunaku bw'ayinza okutunda akabanja $6,000,000 n'aweereza omwana we Saudi teola otya ensi eno gyegaba amawulire omwana ng'ekimututte Saudi ayagala kuzimbira nnyina kayumba namuwa soola
emyezi gye gisoseena solo nagireeta niwaita emyezi gyemirala era nataka okuleeta amabaati abadde contract eggwako eyo esooka agenda kudda maama musanyufu ekitagambika ne bamuwa amawulire nti muwala waafiiridde Saudi. Gavumenti nemuleetera omulambo gw'omwana we, omwana gwe yawerekera ng'akutte akasawo ne bamumuwa ng'ali mu kasanduuke n'atuuka ewaka n'akkiriza nti mwana wange. Ensi yamuwa amawulire ng'omwana Sole amaze oggigula ng'ali eri, laba bwemuwa amawulire agasemberayo ddala ag'omwana wo mumuweera mu sanduuke. Kati ayina amawulire agobeera ng'ogalinze oti n'olifunayo eggulire nga likaabya litiisa ekutegekerayo eggulire erinyuma. Tolaba nti olwaliwo Hajji yaswadde ensi yonna n'abazungu ne balaba Al-Shabaab ow'ebirevu akwata abaana ne bakomentinga, bonna abakomentinga batali basiraamu, obwenzi bwammwe musigadde kukwata mbizzi mmwe, ne bamuteekako byonna bimwala by'okuswala okwo. Allah ateeka okukeesa olunaku mu nnaku n'amuwa amawulire nga gava mu nsi nga mawulire ganyuma. Faradiyan bihi ila rabbul arshil azim, nakkiriza nti Allah ompadde eggulire liise mu nsi. Kati ensi ekyo ekiyina erina amawulire geereetanga mawulire mabi nnyo n'amawulire agawooma gayina eyo ensi. Ensi tubaddiru al-makhluqi, egenda ekyusa ebitonde ebigirimu slow but sure, egenda ebikyusa pola slow but sure, tosobola kukimanya. Era wiiki muwamerera ebirevu togimanyi, n'olunaku lunaafuna envi tolumanyi. Abaana abawala bemulaba abatiba bamugamba okufumbirwa n'abuuka bukeera enkya olunaku mu nnaku ng'amahipusi tekuli, ng'omugongo n'akabina byegasse naye nga tamanyi byagenzeewa. Nomugamba sala wabaagiraga nkuze. Mubitegedde? Tubaddiru al-makhluqi, n'ebitonde byennyini ebigirimu ebikola kyeyagala slow but sure, ekyusa ebitonde ebikyusa. Nojja ku kijanjaalo nga kirina amakoola ago, n'okomawo nga kiri mu kumulisa, nojja nga kimaze okubala, nojja nga kyengedde, nojja nga ekikazizza, ne bakuba ebisusunku ebikasuka wali. Nsi ebikola kunya bwete, so bali kutaka ku stage eno nekuteka kweno nekwa kweno ne kasuka embwa kutadde ekutadde. Kati ayina ekitende ekyo olwo yambalengo inayotanga esaati ekutuuka ye waliwo akaseera kajjaawo 7 mwezi nga twakyali saati ekutuuka, bwe yandibadde ng'ekusiba ekifuba ate n'olubuto lwayiika, bwe yandibadde ng'ate ekutuuka eno mu lubuto ate ekifuba kyazimba, tokyabalansi ng'olya ng'ekiti. Naawe ogenda mu mbeera kino kiba ne kyendaba nga yeggwe ekutadde kasuse. Eyina ekitende ekyo. Ensi eno eyina ekitende ekirala. Yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti eyina ekitende ekibi. Ensi ewunya teyinayo kivundu kigituuka. Buli agiriko ekyo kitegeere. Lumu yagamba nti ad-dunya mal'unatu wa ma fiha, kyekigambo ekyewunyisa ekyo. Agamba ebisinga ebiriko byonna bikolimire tebinyuma, nayo yennyini nkolimire tenyuma. Era nti omuddu awulira ng'ali mwetegefu okuwangaala n'enswera ayagala ennyo ensi eno, kubanga enswera ezo ze mulaba awantu awali ekiwunya tebaziyita zereeta zokka. Kati awulira nga mwetegefu okusigala mu nsi nga mulimu abantu bameka, yagala ensi eno.
Eka olw'ensonga ensi terinayo gituuka kuwunya, erina okutuuka akaseera ng'ewunya nnyo ng'enswera ze zigirimu. Kati awulira nti ajagala nnyo, gwe birede mujja kubeera n'enswera. Yensi eno byonna bye mulaba ebigirimu embula yaabyo bibula mu mbula etanyuma. Bwe buzibu obugiriko, byonna ebigirimu byayita taziyiinu, ebyokwewunda ebigirimu embula yaabyo nga gye bibulamu tebinyuma. Muddu akeera enkya ng'alina emmotoka ezisinga okuba ez'ebbeeyi, ne bukeera enkya ng'omuddu oyo booda bamubanja. Waliwo omwana bamuyita Jamiru Ssentongo, yaziyiwanga bw'ati buli wamu. Lwaliwo booda ezimutwala zimala mumuga nti olina kyenji aleme kudduka. Bamutya abamuvuga agamba 5 akuwa 2,000. Erina ekitende ekyo. Byonna ebigirimu ebyeyagaza bweba ebikujjako eringa gyebikujjamu olw'embere mbere yakunyakula ekyo ekikola. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba byonna byembawa obibajjako ensi ebikwatako. Omwana gw'oyagala bambi kibebi okeera kivuga mu mpewo, bwamala kikujjako Allah ensi amala kikwatako. N'otunuulira ekyana kyo bw'oti n'okiziika. Allah ayinza okujjako ente n'ettaka lyako akugula yennyini n'oyitawo bwe byali. Nsi yebebiina yennyini, nsi yebebiina. Era tebabalima tumi mukulembeza by'ettaka limaze walitwalawa. Nsi yaliina tubaddiru. Sawa yona yagala ndikwasa ate balala bwate bwakola ye. Wa nuridu an namunna ala alladhina istud'ifu fil ardi. Tukisamangako wa naj'alahumul a'imma wa naj'alahumul warithin. Abamu bawangaza mu nsebbanga panvu nga sibatanga bakulembeze. Nga njagala abantu bana bali bayisibwa ng'ensolo. Ettaka lino n'obukulembeze mbikwasa abalabe mutamanyi. Lwasaalesa ettaka. Anti ye nsaba n'ebintu bye kati gwe bisiŋŋaana. Kati byonna byawa abantu Allah kuone kwene ensi bw'abaye bajjako nsaakwatako. Nibwabeera mukazi nga mukujjako bamutwala awalala era bamutwala mu nsi. Bane bwabulya mu nsi ki? Nadda Tanzania. Uganda yagita bamuwasa naye ali mu nsi. Nsi bwati bwakola wanajjawo n'atwalira oli. Byonna wama alhayatu dunya illa mata'un luxurious issue. Byonna byembawera mu nsi biringa ebyokuzannya. Musajja wa Mitaji Magoba yanfuddeko mukwano gwange, yabadde ayina ebintu by'ensi, mmotoka ennungi ne mwakagola akato, n'ekizimbe mu Kampala kitali kimu, n'apatimenti, takyalina mwana asoma n'ogu, abaana bonna basiraamu, bonna bawadde amaduuka, talina atawuza capital miliyoni ebi, ng'agenda kutandika kulya obulamu bwe. Allah n'akwata ebintu bye agagwe bikomyawo. Ngate simuzeeyo ey'ensi. Ayinza okukola ate era ekirala mu famire bw'atala bajjawo obona zinojjako ne ssente. Kati byonna byatuweera wano mata luxurious issue. Akasembayo value yayo entuufu, obuzito, qiima, weight, oba kilo, oba hafu, oba kota, weight entuufu, qiima. Nabbi yajogera bw'ogiwulira okkiriza nti ensi si nnungi nakuttirako muntu. Oyinza obutaddamu kubbira wano. Obuzito bwayo byonna bye mulaba n'amaaso bya bulimba. Eyo nannyini bwongo eyasoma ku Allah subhanahu wa ta'ala yagamba bw'owulira value entuufu, qiima, weight entuufu eyaayo ensi yonna
wama fiha na byonna ebiri mu nsi byonna bw'owulira value entuufu oyinza obutaddamu kubbira wano muntu oyinza obutaddamu kulya kintu nga muno takiridde oyinza obutaddamu kubonyaabonya wadde kitonde neki bw'otegeera value entuufu yagamba nti law kanat hadhihi dunya ta'dilu janahan ba'uda ma saqa kafilu minhu illa shurbat alma ensi eno na byonna ebigirimu bw'ogiteeka ku minzaani sayidi endala n'oteekayo akawawaatiro k'ensiri a single wing of a mosquito akawawaatiro k'ensiri n'okateeka eno n'oteekayo ensi na byonna ebigirimu ensi n'emala esinga akawawaatiro k'ensiri obuzito ensi n'ebigirimu ne bimala bisinga akawawaatiro k'ensiri obuzito siddamu kukkiriza muntu wanjooga kunywera wano mazzi siddamu kukkiriza muntu wanjooga kunywera wano mazzi lwaki abamujooga we bali banywa amazzi anti we bali banywa amazzi kubanga ensi yalemwa okuzitowa okusinga akawawaatiro k'ensiri lwaki omuntu asobola okubba n'avuga n'emmotoka kubanga ensi yalemwa okuzitowa okusinga akawawaatiro k'ensiri akawawaatiro k'ensiri bw'okawa omwana ayavula akatwala nga tekamuzitoweredde bw'eba ensi teyina kyeri nga tesobola kutuuka kawawaatiro ka nsiri tottanga munno tobbaga muka musajja ne bw'oba oyagala kubba maali ya musajja gireke ensi temuli wadde kintu neki bayinza okuziika sente zo zonna gavumenti n'ekugaano zitwala ekyo bakikola Ivan Ssemwanga bayinza abantu okujja awantu miliyoni 2 bonna nga balinze mukulembeze w'eggwanga basamire bwe bati ne bukeera enkya bennyini abantu abo miliyoni 2 ne bayimirira ekkololo ng'ogenda mu ntaana oyinza okufuna abalonzi emitwalo egyo omuntu ogu n'oli akalukeerosi bennyini ne bajja nga basukka mu mitwalo 6 nga basitudde essanduuke bazze kuziika noonoonya ekiri mu nsi kikusobera value yaayo n'obuzito tesobola kutuuka kawawaatiro ka nsiri bw'eba tesobola kutuuka kawawaatiro ka nsiri bw'obanga oyinamu 10 olw'okulya n'olaba omulalu ono nga tayina mweka 5 enkya oyinza okufiira awantu ng'omulalu ono yalina okugamba abantu nti Saidi afiiridde wano ensi teriimu oyinza okukugera ng'oli musajja munene mulungi neekuleetera obulwadde n'okkiriza nti ensi enyiga kati value yaayo temuli temukola ki awo njagate tulabe olwaleero ku pointi yaffe egamba nti ng'oyagala okutandika okulinnyamu mu mazambi oyina ensonga z'olina okutunuulira n'ozitegeera nti ensonga yaffe ey'olwaleero ebadde egamba twetegereze n'edduniya eno Allah we yatuteeka mwalimu ekyekwese emabega wakati waayo n'omuntu ne tugamba mu byekwese ebirimu ekisooka ensi eno eketta muntu olw'ekigambo ekigamba nti yaumaidhin tuhaddithu akhbaraha ne tugamba ekyokubiri ensi eno ekaddiya muntu gwe n'okwata ssente miliyoni 4 n'oziweereza omu China akuwa emaali n'akwata konteyina 4 n'azikuwa n'oddamu n'okuŋŋanya obuwumbi 9 n'obuzaayo bakuwa emaali n'akwata konteyina 6 n'azikuwa n'okwata obuwumbi 2 n'obuzaayo n'obeera mu kuzunga bwotyo ng'omusiru atasobola kumanya nti kenfunye obuwumbi 4 banenza byo mbitadde ngenda kubeera mu kuzunga mpaka ddi buzaayo 8 miliyoni 10 olwe miliyoni 4 ogenda kuzunga mpaka ddi olumaliza ne bakunaaza ng'olese obuwumbi 7 bw'obulese buba bwaki
bwaki nenyoko nabukwata nakola ato nabulekera muganda we eyo ensi we tebwekola ezunza etawanya nodde eno olina edduuka mulimu toyireti gyokolera kyokka toddayo ezaala nezaala olinayo toyireti kyekikuzunza sulako eno ensi yebikkola ekimanyi obasingana mumakuba batamu nowulira ennaku nomugamba ogenda makinja olinnya singi 10 okujja kyokka gyova mulinayo toyireti wakugalye mu dduuka n'atambuzaako nagenda emakinje enkyalina okuddayo ali mukuzunga lero tosula eri teri toyi teri mmere bosaayo engoye zigaana eyo ensi ekikola ezunza gwe mulimu gwayo ekyo kitegeere ne bwewaliriza otuule waka ekujjawo lumu yagamba nti laibun muzannyo mutandika omupiira nga guli ku bunkenke Liverpool Man City tomeje bigwera nga buli omu talaba aliwo oti bali muli awo nti 9-2 ogamba subhanallah kigunkubye muzannyo guweddeko bwe bulamu nato nti abafudde muzannyo gukomyawo walahun mulimu ebitwaliriza obwongo lyali kayimba nayitirayo ate ku mbaga takomyewo abadde mu ssabo lahun mulimu ebitwala obwongo yensi hayakumullah wajazakumullahu khaira subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh